abantu abana batuwiza Busiro Media. Busiro Media ye media ekuweereza era nga tevanga ku nobu. Busiro Media eri mu Busiro, ate Busiro eri mu Buganda, ate Buganda eri mu Uganda, ate Uganda eri mu Afrika, Afrika n'ebeera mu nsi yonna. Mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera nga mutuwuliriza, mutwettanira, mutubuuza mukola batya ensonga ez'enjawulo wano ku Busiro Media netujja ntuzittanyaako. Olunaku olwaleero tuli mu Dejjane tulinawo akyasinze okutembeeta olugendo oluwanvu mutusonyiweko wiiki ewedde tetwasobola kubeera nga tubaweereza, naye ku luno tuzze Aji gwendi naye ye Aji Musa atuwadde olugendo oluwanvu. Muyise muwulire nti ddala waali si kifaananyi. Aji bale kunyuma soko tubuye erinnya lya saati bagiyita siliki. Aji Musa kubatuwuliriza abatuwuliriza n'abatulaba nsanyuse nnyo okuba nti ndi nammwe wano ku mpewo za Busiro Media era neetegese okwanyumiza obulungi gyenvudde wange ne byentambuddemu. Omuntu omanya omuntu alowooza nti ensi nyangu, ebintu byangu Aji, ebintu si byangu. Omuvubuka omuyagamba naye ffe tubadde tumanyi nti tubonaabona naye ate ffe tetubonaabonangako. Ate ggwe wabonaabona nnyo. olina sitole ensanafu eyo ku bizinga. Ku bizinga olaba omanyi osanga omuntu omu ku kizinga akutiisa, oyinza olowooza yali bonna abalala. Jjukira ate ku kizinga twasangayo akasajja nga omanyi omuntu gwe bayita okusiba ennyama. Twasanga akasiisira kali mu kasiisira kaako, bwe twagoba naffe tugoba tubuze nawe tulaga mulabye akayinza obataasa tulabe kayumba anti nga tugoba ku kizinga tuyinza obataasa kyekizinga tugenda okulasaya kakavaayo tugamba gulu musambwa akatuga mmwe baani muvaawa sebo abavubi bamugamba sebo tuva ku lukalu. Manyi omuntu avudde atali mu wesese atali wekufumu atali waawa atali wa bizinga agamba tuva ku lukalu ate era wakatugambako faba ku lukalu munonye eki empewo etufuuye omuyaga gutufuuye wano. Kati bwe tuli ebyennyanja ne kalako kagamba nti omwana omu naasuula omusajja omu naasuula magumba. Kaakati eri abolekedde omuvuzi w'eryato ng'amuyambako yali tamanyi ndowooza nyimateeka akasajja ne kava eri ani asudde amagumba mu kyoto otuse ensanafu zigenda okukuluma mwena zigenda balumaaluma mwena buli alidde ku kyennyanja ekyo. Kumbe ebintu byakunyanja naye tya abantu basiba ennyama. Yali n'akaato kaawo tumubuuza ebintu ebikugwako ng'agamba nga nvuba engege zange nga 20 nga nziteeka mu lyato nga nvuga ngenda ku kizinga nga nzitunda nga ngula ebintu byange bye nnaalya nankomawo wano. Kusajja kaasiba ennyama gwe ne tumugamba kiki kyewabala kati ensi yambonyaabonya nnyo nenfuna ebizibu bingi nnyo ne kambeere nzekka. Oyo omusanga ng'ali yekka mbandowooza yalya bonna abaali okwo. Omuntu okuba yekka Aji okimanyi Aji njagala ombulire wetwasembayo nga ndi mu muceere awo wennyini mukwano gwange yampa ssente Edward ambuusa nti omanyi ssente nakuwampe gakaggwa ali awo awulira. Ati wali watugamba kagwa yajjanga n'akuwooza agenda kuleetya poliisi. Ebiseera ebyo nga ntya poliisi ni fala akava mu kyalo ntya poliisi nemulengera wali Aji poliisi etiika onoba tenamusanga ekutwala. Ate nangamba sebo emirimu gigenda gitya ti bwe gityo gitambula bulungi nti egitambula bulungi nnyo. Omanyi nakuwa ssente ezo nga njagala okole saazikuwola nazikuwa buwi naawe obeeko ne woogira bwoti kubanga etayimu ejja kutuuka osanga nange nsiina nzirukireko ewa mu Uganda wange ompeeyo. Omusajja oyo yali anjagala nnyo ku nsi kuno twali twagalana anti waŋŋamba yalina wa Luganda gy'oli kyenkana. Sifunangako muntu paka kati kuva Edward yafa yafa 95
sifunangako muntu ayinza kumuddira mu bigere simufunanga yali mukwano gwo nnyo ddala kuba ne sente ebiseera byazikweramu nabyo sente tezaali nnyangu omusajja oyo nga njagala nnyo nga mwagala buli saati yajjanga ku mulembe nga ye abeera kyotera mbeera kinoni buli saati yajjanga ku mulembe ng'agindeeta n'agingulira ati yakimanyi oli musajja ng'angulira engatto mu Christmas season ng'ajja ne tubeera naye naddayo naye nga tubeera nze naye nga tena mukwano gwe mulala nga nange sina mukwano gwe mulala ku nsi nga batulaba tuli ba Luganda kufuuka obwa Luganda ye yali mwerumu nga nze ndi muddugavu naye sizangawo mukwano gwange mutuufu nakati yandekera muto waffe mukwano gwange nnyo naye ate oli yasukka oli Edward ono Medi ne mukubira essiro ga Medi obwavu nga bumuzita kati baba nkola etya naye avaayo kati baba nkola etya kuba kati nange wokubira essimu nawe nga bwobimanyi naye sinza musajja gwe sinzakulekaawo tayo ugenda okulanga essimu ekaabye 10 nogamba era waliwo ekaabye 5 kati abantu abo tubalina naye batono kituufu ekisooka ensi yakyuka ensi neefuuka abantu bazibu nnyo tebakyesiga bannaabwe butere kituufu nnyo nze nyina muganda wange infact yangambye muyambeko mwogerereku ayina eddagala ly'ababbi naye bamubba ayina eddagala ly'ababbi olumu bagenda okumubba ne balwanira awo ku shedi ababbi bennyini ne batabuka ne balwana ne bekuba amasasi omunyago nga tebanagufuna eddagala lyeteyepankwako kyo kyekituufu kuba byeyangereza byonna abadde mbimanyi naye olumu eddagala engeri nagamba yatuuza famire nabaga nti banna nti eddagala lino nze nditunda naye ngera lisimbako wano abantu banzibye nnyo embuzi kulisimba ewuwe abantu banzibye nnyo embuzi naye kandisimbe gwate nze embuzi nazigwawo nti omuganga teyeganga nalisimba yakwata mutabani we ngaabadde aziyisaawo yamusanga n'embuzi ng'agikutte bwati kumakya kirenzi kyavangayo ekitabani kinga kyewagula tekivooka yakisanga kigikutte kyagala ogitwala olwamulaba nakataata bansonyiwe embuzi bulijjo nze nzibba neno mbadde ngenda gitwala kakati lwaki togitutte buli lwensimbula bwenti nga amagulu gafa teyatwala mbuzi kati nangamba abantu bagamba baagala eddagala ly'ababbi eryo teri alinnyawo nti alikubbawo eddagala eddala lyalina lyabakyala abazaala batya nti omukazi yalema okuzaala kati nangamba namugamba gundi abantu bajja kunkubira essimu nagamba bagikukubire obaleete bagikukubire obaleete gibabuulire era ayita omuntu asobola okunkubira ku ssimu eri 0708 70008 abo bamaze okutuuka 0708 70008 eya MTN 0775 237 135 era bamaze okutuuka naye manye abantu babonereza nnyo abantu ababbi babonereza nnyo abantu mukwano gwange baali bamubba ente ebudde eyo ne mugawaayo sajja ente ezi nga bazimalawo buli kaseera bazibba naye yangamba yagulako mufakiti yamuteera mu maka ge 4 nangamba naye omusajja oyo eddagala yalijjawa nemugamba obwayo bantu balina eddagala ate badde mukwata ku nteeze yabagira tebadde mukwata ku nteeze nawe waliwo bebakwatirawo nga balwana tewali yaddawo bali ababbi ekyabatinganya ndoze batuuka ku lujja okulumenya
ne batandika kuwakana tolumenya twaze amasasi tuna basula wansi wa kitanda ne kubaako omu agamba ati dibangere mungati tulina kubobola awo mundeba basula wansi wa bano bannanyini nju basula wansi wa kitanda amasasi bagafugira ku shedi yawo oyinza okwebaka olidde eddala lya sukaali sukaali oli ne bwajjanga sukaali alimu 25 alinywera ennaku 3 ne baddayo ne bapima sukaali we ng'ali mu 5 akakkanya kuba sukaali eyo mulaba okulinnya kwa sukaali kwe kulinnya n'abeera mungi n'abonyaabonya omuntu ne bw'abeera mu 5 omunye omuntu omukulu nganza akoma ku 7.5 ne bw'obeera mu 6 5.5 6 7 toba bubi naye kasita ayitawo wali obuzibu n'alusaazi ebyo byebintu byeyaŋambye mwogerere mugagundo jagula omugaati nti njagugula n'alusaazi azitereeza aje togundyako sisobola kukulyako uwo omugaati gwo bwaguleeta tujagule ffenna kale aje tujja kukozi yaffe eri kakati Edward ngambeewo Edward ngamperekera nga nzirayo bakanga omutima omanyi abadde ku stress bagutowolokoka akasajja kakubadde kazaakayo mundu akasonyi yakasobako kaafa nakandoza ngeri 3 nga kafudde emabega naye kakuba yansuzanga ntunula omanyi omuntu okuga nti agenda kuleetera poliisi owulira nga tewali byakutubeera mu muceere netusuubula omuceere nga banakunyumiza nti sizoni z'ebintu mu biseera ebyo nga zikyuka muba muli muceere kubanga ogufeebafeeba nti ate muguno ne Tanzania wekiŋŋamba netugende Tanzania era waŋŋambanga nti osuubula olusemba kubanga webakuziga ndiruze Kampala biseera ebyo olwaleero okyali mirimu buli muntu aleeta kya munne ofuna bufunye mukisa okuguulako naye luli twaleetanga nze nasooka okuleeta obuveera mu Uganda naye abusuubula oluze emirundi emeka ndowooza tripu nga 6 nebusaanawo ekutya nazitwala tripu nga 4 nezisaanawo wangamba ku mifaliso twakola ebintu bingi byetwakola kakati awo emifaliso bwe okutandika okusuubula emifaliso netugivaamu jjukira n'obuveera bwaggwawo emifaliso netugivaamu kati obadde otuswali nga oli mumiceere emiceere bwetwagireta Tanzania nakyo negirwa nesereze Tanzania ezo ziraba nze ku lwange saazifunamu mukisa zaawa zewafuna muze Kenya era waŋŋamba luli nti Kenya yo yakulamira Kenya kaakati bwe tuva mu mifaliso abaana baleeta ddiiru ate yaki bwetwala engatte Kenya ezabakyala zoba zonna gasotikka ezabakyala naye kati ebyo ebintu mbadde manyi bisinga kuyita Kenya biseera ebyo nga bintu biri biti tuyisiŋŋanya tuti bannakenya bano n'ebintu eno katuno n'ebintu eri kati ekisinga okuneewuunyisa nti omwalo omunene guli eri Kenya ne Tanzania kakati nekituka ekiseera ng'ate ab'Ekenya tebafuna Kenya ebintu byebweru Dubai nga ab'Ekenya tebatandika kubakkiriza genda Dubai ate musango ki nga si musango tebannalabuka bannayuganda balabufu nnyo ssibo kati omuntu agenda n'abala tibagenda e Uganda kubanga omuntu alina emitwalo gya Kenya 2 nga gya Uganda n'asuubula alina omutwalo nga gya n'asuubula naye nga Dubai nagenda $, kuba dola biseera yali sinyi kasamba ke Kenya $10 nga oyinagenda ne sente nnyingi ate tebaziina kati nga abantu bajja wano ab'Ekenya batikkanga ebintu babeeraga bamafactory ne bana bamaduuka bano katobiki aje emboozi ye waliwo enyiizizaamu ate olaba kyoyogeddeko ekyo kiraze nti Uganda yaliko waggulu naye mu kaseera kano ntunulira Kenya nzigaba Uganda tuli ku bigere kuwula ekigambo kino twatwala engatto nga baziyita Gemini okumanya twatwala engatto nze ayogera naawe nakwatako ku kisaawe airport eyo ngendi mu Tarweti Uganda ate kati kyemugamba nti aji lwaki omuntu ŋŋanze mbasinyiiga
okibanga ebiseera ebyo kitegeeza twali waggulu nnyo mu byenfuna nga tulina abantu abalabufu okusinga Kenya. Kubuli abantu abanona nga wana ebintu ab'e Kenya nga basuubula wano, ab'e Tanzania nga basuubula wano, ab'e Rwanda nga basuubula wano, ab'e Burundi nga basuubula wano, ab'e Zaire amanga nga mukaaga, ab'e Zaire nga basuubula wano. Sebe yali Zaire alinafuka DRC. Kati awo n'ab'e Kenya nga basuubula wano. Olugoye olulungi naye nga tennungi ng'eri wano. East African Community twakubanga Kenya tuli bukwesimbawo. Nga beetungira bwetungizi bisuuti batunda bipande n'otwani bakutungira. Nga already media musuuti agala baganona wano. N'ekigambo already media nakiwulira ku ggwe. Kakala nkikubuuza. Bali batunga byabwe agula lupande ne balutunga. Kati nga bw'oleeta ebintu kati nga tutwale engatte ezo Kenya waliwo ekiwoteri bakiranga Kimombasa abaali Nairobi abamunanjulira mukimanyi Kimombasa nga woteri lodge nga mu lukubo lwonna luva kuno n'eri lujjudde bannayuganda beerere onatudde wano n'ebintu bye midaala onatudde abatunda opale b'abakazi abatunda obulega kati nga Bannakenya bettanirawo nnyo omanyi omunnayuganda ng'omuntu atwala edazini z'empale nga 30 mu nnaku 2 nga talinawo yadde azitunze ng'atwala amasuuka ago ebintu ebirungi nga Kenya tibiriiyo kyokka kati abantu badduka Kenya ne tutandika tusiba obugugu tulina mukwano gwaffe amutanga Medi Mutebi nga ye liida waffe yalaba emmotoka ezitubatwala n'omwaka gugu kati ne tuva okutwala ezo emigugu ne tutandika okutwala eddagala ly'omuddo round up wali omulaba gutanga Masoni ye round up aji mumanyi kampuni omulaba gutya Masoni nga amadagala mangi ag'emiddo nga Kenya tegaliyo nga gali wano Tomoni nga tutikka ag'okutiya ag'okufa ag'okutiya nga tutikka tutwale Kenya kati batuuka e Kenya ne batuwa ssente kati wegambe na musajja oli ow'ebizigo babiyitanga Gogge yagwa yali abeereyo Kawempe nga jja natukuŋŋanya mu ssente ye n'atikka ebipipa by'ebizigo nga era abitikka Kenya kati ebizigo nga bitunda ne Uganda ng'enajja n'akola ebizigo Gogge kitegeera kati ebintu ebyo bannaye abatabimanyi TikTok nga olaba ka TikTok akubwerubwako abakatadde mu bipipa kati olina gye nayongeramu byagala napakinga mikebe napakinga mikebe n'atunda kati ne tutandika awo twafuna ssente nyingi nga tutwala ebintu ebyo tutwala ebintu tufuna ssente awo nze twatera okufuna ssente kati buli kaseera ddiiru nga zikyuka tuba tukyali eyo ate ne batusomera ddiiru endala ddiiru kyante eyo ddiiru nagifunamu ssente nga waliwo abagagga bagula ebintu nembibatereereza bintu nga ki zabeeranga pepa sizitegedde pepa leero ngambe ntya abantu anti bajja kunnoonya bagambe tukoleremu naye twafuna ssente sijja nga ebiseera ebyo ojjukira bayitanga ebicupuli ebitegeera fe twali bakabaka kakati ebicupuli leero mu ggwanga lino birina etteeka byaggwamu n'okugwamu tebikyafuna anti birina etteeka eribikwata bayita counterfeit nga tubitwala Dubai waliwo abasajja b'e Dubai abawarabu nga babigula ne babitwala eyo abajapaani biki bantu ne bafuna nga babizunza era nze mwe nazimba amaka gange ag'ebuddo nagula poloti nenzimbamu amaka naye nga tukyali awo wetwatwaliranga ebintu ebyo tuli olwo twali tukyabeera mu Ndeeba nengula ekitegeeza buli muntu ali mu Ndeeba awo mu biseera ebyo bemwabeererawo baali bagezigezi obwongo bwali olaba mu Ndeeba awo bufulashingira wala wano ebibuga byonna ebyetolodde Kampala Ndeeba yalimu abagenda e Japan Ndeeba
era ezo kaki bamakanika bajjuddawo era bamakanika bagenda Japan bangi oyo bayanga yanga naye yagenda Japan kuki yali makanika n'avaamu n'agenda kuki n'avaayo n'afuna sente kati kyova olaba ennyimba mu Ndeeba buli kalina gy'olaba ezirimu ezo enkulukulu kalina zaali z'abakubi babyeyo bagenda Japan abagenda Japan nakubete nakomona nagunda kalina ku kitundu era nze lumu twalina Sematimba mu jimu Sematimba oyo nganze trainer we Sematimba oyogera ku ono wa radio Peter Sematimba nganze musituze eri managata Moses ojja kumuzisa ebyuma sebo nga tukuba pressure up nga tukuba pressure up Sematimba yakubanga pressure up 50 emirundi ena bibiri twakubanga 50 emirundi ena awo tuleka tudda ku byuma nze nageje ekifo nekikomeeri era nalemalirayo emikono bwentambula olaba gigaziwa gigiramu giti muno mukyali muwenkwakwa togigazi yange yagadde ebyuma bikutwala byokka okogedokkakananga aji kyogerako kituufu kubanga nze nakuwa ku byuma naye ndi musajja muddusi kati ebyuma tebikala na misinde lwoduka nga wesala oti kati ate omuntu omuddusi w'ebyuma alina kubanga dduka 10 aha 10 nate nze ndi wa long distance awo tosobola gejja kati omuddusi wa 10 alina okubanga ozitowa musajja yangamba omuddusi nangamba alina okubanga ozitowa okuva kilo 7 ogenda waggulu be badduka 10 bayita ba sprinters abo aba nawali nagira nenge ekifuba amaanyi nengejja ekifuba era mukugejja ekifuba mu biseera ebyo twagenda Hong Kong wanyimiza kagene go hongo ne jukire emboozi yo omuntu yantwala emboozi wangamba lwe yakusomesa esomo naye bakutwala okutufuuza walinuza bali baloza ndi mu Nigeria oba omanyi Uganda nga tebagimanyi kituufu aji kati omusajja kati munange nagenda naye kati nga nze bampita mu America kati twagenda mu dduuka erimu ne bamugamba omuvudde wanti Uganda kati betoloza kamapu k'ensi yalwaketo Uganda eriwa mu Africa ne bakalaba kakatidi ne balaba abasiru baali tebatubbye baali batubbye $4 okula essimu naye nga nyina ekifuba kinene nyambala golodi nina golodi nga nene chaini nga nyina essaawa ya golodi mwenyize sizivaamu lado zino nga nyina lado bagitanga lado Florence nga nvimba ssebo nga nyambala linene era ajira do omanyi abantu twogera ku masaawa waliwo amasaawa nga brandi zimaze ebbanga ddene ate nga zabitiibwa nze nagula lado okuva mu 93 nyambala lado paka kati lado nze gye mmanyi ng'essaawa ate Rolex nene si saawa ya kirasi yange twali e Dubai mu duty free shop omusajja n'agula Rolex $6 muzungu nasasula $6 Rolex nga bagenze Dubai balina bali abatuulize tetugamba yakulya ennaku zino waliwo nijozingamu amagi sawa gye bata Rolex number 1 zirina mu mitwalo Rolex nga ya gold oyinza ogisanga eri mitwalo ng'etaano aje abantu kamba kubisizeemu bayinza okuuliza sente zeyogerako ntono $5,000 naye bwe tuba twogera ku sente tukubiseemu wano $5,000 tukubise mu karensi yayo tugambe 3,000 mu kaseera ako yagulirako tugambe nti kale dola mu biseera ebyo yali ya 3,000 tugeze zize $1,500,000 kati wenteekako kuzaala leero si 3 lukaaga kateeko wano lukaaga $1,800,000 bwekiri kati olwaleero ate ebyo tonyumya abasajja bagula emmotoka olwaleero $1 billion y'emmotoka ya ssente wano bazirina abasajja wekituufu aje Land-Cruiser ziri wano $1,800,000 7 Range Rover ezo abantu balina ssente kakati ne tutandika okutwala ebintu e Dubai Kenya nze nagenda okulaba
nomukwano gwa nakwana omusajja bamutanga Mukwasi nga yakulira airport yawo Mukwasi airport Uganda nantwala naga nti omwana ono omulaba musajja musuubuzi naye kuleetaga ebintu byabiyise wano akutereddeyo akabega naga nti kale twali buzibu otuuka wano gwe kompyuta ng'ojja mu ofiisi nga ngenda mu ofiisi twali tulina simu kituufu ng'agenda mu ofiisi nti yani yamukwasa Moses oze mali eri wano mugayita emmotoka ng'otwala peya za jeni 200 mu kikutiya eza Gemini bazitenga baza Gemini z'abakazi nga za buutu nga ya bbeeyi ngumu nnyo olwogenda Kenya ngazitwala nga tuteeka wali ng'abaana baziteeka ku gundi batwale nga bazisirika mu nnyonyi nga baziteeka mu buutu y'ennyonyi ekutiya ezi 2 katugenda kati gwayitanga wa nga naye ngendya mu nnyonyi olowooza nali wakusaaga naye nogera n'emigungu gyange naye lumu tufuna diiru e Nairobi ya pulaga za piki pulaga z'emmotoka omusajja ngamba leeta pulaga nti meka nti nebona oleeta pulaga eziwera 8 njazigula oba mutwalo kati olwo hiti pulaga oba zino eza petroli eza petroli ezo pulaga ez'emmotoka zitegeera ali zaika 2 za dizelo zeta hiti pulaga ziri spaka pulaga eza petroli nga ntikka pulaga ensawo ezi 2 nga ziri mu pulaga nga mmeka okumanya nalina amaanyi awo emmotoka yazitwala paka wali ku mulyango gw'ennyonyi ne baleeta kano kagundi kanakafogolifuta musajja naga bino biki bino biki ne bateraga tatwala amasasi omukulu we najja nakada zi pulaga yange ziri pulaga nabisitwala biteeka mu nnyonyi pulaga netuzituuse Nairobi abe Nairobi nga tamanyi buzite bwazo ku kisaawe tuba tuzitikkula we zaayabikira awo neziyiika naye ebiseera abasajja manye enguzi yali ekola nnyo nendeeta emmotoka alina wetakola nakakyakola nendeeta emmotoka pikapu eri kuggulu ku kisaawe eri wansi kufidi neetikka pulaga ensawo zange 2 nezikuŋŋanya bade ziyiise tuziteekamu omusajja tumuwa siringi 10 olwa Kenya nabavaako pulaga nga tuli bacapiri nnyo omanyira akantu keŋŋamba nti omuntu bw'oweza emyaka 5 nga tonnaba kugaggawala obugaggawaze bwemmanyi bwe buno omuntu bw'oba n'amakaago oba mugagga kati noteekako akamotoka oba mugagga noba n'amakaago olina amaka olina emmotoka olina abaana bw'oweza emyaka 5 oteeka oba tofunye ku buzzukulu bw'obanga kati ngaffe abazaala nga tetusomye kwanze nazaala ku 17 18 awo nenzaala kati ngaffe abazaala nga tetusomye olina abazzukulu ddala kati sente nezikulema emyaka egya 5 muganda wange ampuliriza n'andaba kabaddiremu wansi w'emyaka 5 bw'oweza emyaka 5 nga tonnaba kugaggawala olwotandika mu bibalo nga bino bya Uganda Cranes byetera okubeeramu Malawi bwetukubira Zambia ate Zambia negwa ddulo ate Malawi negwa ddulo negundi tuba tuyitamu kati bwoweza emyaka 5 nga tonnaba kufuna makana na mmotoka naki oba mu kibalo saawa yonna obeera saawa yonna ofuna oba tofuna n'okunyiga otandika kunyiga buli kyebagamba oba tebakwadde kikunyiiza era nkubuulya ekigambo kino ebiseera ebisinga ba egimenti bo ab'emyaka gyo bw'obasinga obugagga baba bakwagala lwampaka naye nga tebakwagala oba kengamba kategedde ekibakwagaza kyekino kyoba ofuuse baba tebakwagala naye nga tebakwagala kweyadde naye babeera bakwetaaga awo ajo katerezezza waliwo enjawulo y'okwagala n'okubanga weetaaga omuntu sajja oyo mwetaaga asobola okumbeererawo asobola okunyamba mu kino wadde simwagala naye mwetaaga ambeere kumpi kati awo olw'ensonga ye alaba bw'okufuna ebyo yaliwa
ate nga muli myaka gye gimu olusasingaho gumu oba ebiri kiba kibi nnyo era ebiseera ebisinga bw'obanga n'ennaku yo erimu okufiirwa ssente oba ekintu kyonna gisirikire gibuulire mukyalawo gibuulire omwana wo gw'oyagala ennyo gw'okolagana naye kuba abaana tubazaala naye si buli mwana ntiteeka alina kukwagala oba kukolagana naawe ate bano abaana betubeera nabo kati nga nze alina abaana abakulu kuba nazaala mangu nga ndi muto nezaala abaana kati basajja bannange n'abawala bakwano bange nnyo bakazi tutuulaawo netudisikasinga obuulyako mukwano gwo naye omwana sitteeka ti alina okukwagala kituufu wabula ate nze kyenkola bagula buguzi sikutegedde abaana bagula buguzi bwotabagula onoobafunamu bwolo tagenda kukyala wa mwana nogenda nga obuba mikonomisa togenda kuba na value obanga gwakima obukimi sosobola okubereeta notugenda nenvuga emmotoka nempakinga mu lujja lwa mutabani bazukulu ne bansanyukira notabakuyaddaanga tolina bakuwagalako ki ajawo wenyini ojatandikira enzagala osiibule kubatuuliza nabananga batuuliza mwe bali kumpuliriza abantu bange abadde balumwa banjagala bwewayinga situkulaba intaneti saidi eno intaneti yetwononeseeko ndekati tukomyewo ntumira mukwano gwange ola mukwano gwange nolwaleero ampeereza message ya audio nagamba haji nga sikyawulira zejjane nga sikyamulaba ku YouTube olwaleero ngenda ku recording ali London bamuyita mukyala Robina mukyala Robina oyo mukwano gwange okuva 2022 yagenda London 2023 n'olwaleero tuwuliziganya buli lunaku buli lunaku 2023 emyaka gyegenzemu abiri okuva olwo tetosanga lunaku tuwuliziganyiza oyo mukwano gwo ambeereddewo nnyo ebintu bye byene Uganda nembikola bulungi nemukolera ebintu bye nga wabyagala era nkutumiddeko nnyo omukyala Robina neyanza okunjagala nampa n'omwana mutabani wange namundekera wano mutabani we Mavini yakutwana London ngamaze university nemutambuzaga amasomero gonna nga nze nga mufunira nemuteeka egindi nemuteeka ekibuli nemujjayo nsi yavaayo yali ayagala genda Kisubi natagenda nze engeri gyendi mumanyifu nengenda ekibuli aliyo headmaster bamuyita Matovu natuwa ekifo nga mwana wange wuno era nasoma nze namulonera kosi gye yasoma nemugamba genda osoma engineering software engineering era gye yasoma bya computer netubeera ano nga mukwano gwange mutabani wange naye kati yamutwala mwaka oguwedde yamutwala London kati atandika okukola kuyiiya obulamu era Mavini kutumiddeko nnyo lwakuba abavubuka nga babamanyi babeera busy naye leero za maama namubuulira ntumira mukwano gwange siita naye ali UK leero kantumira abe UK bampuliriza nnyo waliwo muwala wange mukwano gwange nnyo bamuyita Anet takabiito mukwano gwange nnyo bawala bange benina ebweru y'omu ku bakwano bange waliwo muwala wange Saala ali yali Sweden Saala nalumega mukwano gwange nnyo muwala wange waliwo Sita mwogedde Aneti oyo anti Robina waliwo mwanyinaze ali mu America ate ye bamuyita Antigeetu mutumidde nnyo naye era nayagamba naze jjani kiki omanye abantu banfuukira ekizibu bambuuza buli kaseera nze jjani oli kuki naye wabafuukira ekizibu bawe emboozi ewooma batumidde nnyo bannange bagaliza embeera ennungi banaye tujja sukawaawo obadde ku Dejane Busiro Media ku ntikko mweraba tubaagala nnyo